oba olaba nga tosobola kuyamba banno bali mu buzibu, gamba abagenda okuzinga ku ssanda ze bagenda okuzingamu bakutereka ensawo, ebyobugagga biba bikutere mu nsawo ogende nabyo. Ebintu bye tuleka abantu babajja mu mayumba nga basitudde basitule nga babadde balamu. Obuzibu tulina tusuubira nti abafa bokka be balwadde. Mwerabiddeyo omuteeko gw'abantu abafa ekibwatukira nga ate tebalwadde. Ojja kusuubira nti ali ku oxygen essaawa yonna gwe babike gwe afiiridde mu bikunta ate ng'obadde mulamu. Ate abadde ku oxygen ajja akuziike. Ekyo kirowoozeeko. Baganda bange Abasiraamu, ahsinu ila nnaas bi anwa'i l-ihsan. Togeza n'onakuwala gwe longoosa eri bantu. Longoosa eri bantu olabe Allah kyagenda okukukolera. Sookera ddala edduwa z'abo abantu abeetaavu. Allah azanukula. Allah agenda kwanukula okusaba ko. Bannammwe bafiira mu nnyumba. Bannammwe ne batuuka n'okwewa obutwa nga balaba ensi ebalemeredde. Naye ng'obusobozi obubayambako mbulina. Ahsinu ila nnaas. Hal jazaa'u l-ihsaani illa l-ihsaan? Mulowooza empeera y'okulongoosa Allah asasula ki? Empeera y'okulongoosa, okulongoosa kw'okwolongoosa era Allah akusasula mu bulungi. Tonakuwala. Ahsinu ila nnaas bi anwa'i l-ihsaan. Gw'omanye essanyu ly'osobola okuyingiza mu mutima gw'omuntu ng'olongoosezza gy'ali. Omanye essanyu, omanye omuntu ekigambo ky'ayinza okuga nti alhamdulillah oba n'aga nti jazakallahu khaira. Omanye obuzito obukirimu ng'olongoosezza gy'ali. Baganda bange, ahsinu ila nnaas bi anwa'i l-ihsaan. Mulongoose eri abantu, mudduukirire bannammwe abali mu buzibu, mubayambe, mubadduukirire. Lwaki omala bamale kuwandiikira message okuyamba ku bantu n'okugula akasawo k'omuceere okawa Abasiraamu, okugula ensawo z'obuwunga nazo bamale kwegayirira. Obuwunga obuli ku 7,000 ekkiro